Abaffe Willy Mukabya alina emyaka emeka? Abayimbi babano abakyusiza management. Ebya Serena Bata si birungi. Fina Mugerwa alabudde Grace Kani ye Diamond Platinum wuno n'abaana be. Palaso ye abakubyeko surprise. Byonna mugaleero nyongera okujjukiza nti tuli ku Jika Media ensibuko y'amawulire. Mukwano gwange sigenda kuba nga nkulwisa. Munnange butereevu ntandise n'omukyala amanyikiddwa nga Serena Bata. Ono nno mukwano gwange ebibye si birungi. Jjukira omukulu Abitex ono yali manager we era nga ono yavaayo n'amugaana okubanga aperforminga ennyimba zagamba mbu yezize yadde nga ye yaziyimba. Wabula waliwo ka video akalabiseeko akamu ng'omukyala ono Serena Bata aynako wa performinga. Wano nno omukulu Abitex we yaviiriddemu omwasi ono yamugambye ajewo ejjogo. Omukyalo ono mukwano gwange yabadde mu bitundu ebyekasese lyabadde performingira era omusajja mukulu Abitex n'amutegeeza nti ku luno agenda kumanya lwaki enkoko enywa amazzi naye tefuka. Jjukira ono yagenda ku mikutu egy'enjawulo egya radio ku Sane TV n'abagaana okuba ennyimba za mwana muwala ono era nga okuva mu sources ez'enjawulo ye Abitex agamba nti yeetaaga okuyiririrwa okusobozesa omukyalo ono okuperforminga ennyimba ezo. We tweyongerayo mu maaso mukwano gwange omukyala amanyiddwa nga Fina Mugerwa abangi gwe mumanyi nga Fina Masannyalaze ono avuddeyo nga maama n'alabula omukyala Grace Kani. Ono amugambye mwana tu afe ku legacy ye n'ekitiibwa kye kussa n'okufa ku mwana we. Ono nno n'amulabula okulekeraawo okweyunula emitimbagano oba gwe giyite online social media platforms nti zino zikoze kyamaanyi nnyo ate okuzikiriza family ezimu. Ebyo mukwano gwange byabadde bigambo by'omukyala Fina Masannyalaze ngayogerako ne Grace Kani. Bino byazze oluvannyuma lwa Grace Kani okuvaayo ku mitimbagano egy'enjawulo n'agamba nga mwana tu omukulu taata w'omwana amanyiddwa nga Prince Oma saako ne famire ye we batafuddeeyo ku mwana we yadde okumuteerawo ate basic needs omwana ze yandyetaaze okula obulungi. Jjukira omwana ono abadde akaayanirwa abasajja babiri nga Prince Oma agamba omwana we kosa ne Kididi nga naye agamba omwana we. Tetumanyi kituufu omwana wani naye nga bulijjo wano ewaffe e Buganda oba mu Uganda oyo omukyala yakkirizibwa okugaba omwana era omukyala bw'avaayo n'agamba omwana siwo ebiseera ebisinga kiba 90% omwana tabawo. Wabula ne Grace Kani ono yavuddeyo naye n'alumba mwana tu abagenda ku mitimbagano egy'enjawulo ne bakozesa bubi ate emikutu gyabwe kw'ossa okubanga boogera ebiwanvu n'ebisongovu ku bantu be batamanyi era agenze mu maaso ono n'anokolayo amannya agamu gesitasobola ate kwogerako ssaawa zino. Wabula awenkubiriza nno mwe bataata nti singa woba ofunye obuvunaanyizibwa mwana tu genda maaso otuukirize ky'olina okukola nga taata. Tujjukire emabegakawo tubadde mu skando ey'omukulu Bruno K ne mukyala we amanyiddwa nga Vanessa nsonga za butawa buyambi mwana we. Lwaki bataata ennaku zino tusuuliridde nnyo obuvunaanyizibwa bwaffe? Ekyo kibuuzo lwaki? Golowooza lwaki? Olw'okuba abakyala baatandika okuyingira mu industry ez'okubanga bakola era nabo bekolera akasente kaabwe y'ensonga lwaki tubasuuliridde nnyo? Lwaki? Golowooza lwaki? Mpozi obajjukizaamu akatonaawo omukulu Bebe Cool yavaayo n'alangira Bobi Wine n'amugamba ye tasobola mumusinga ssente yadde okumusinga kikyonna olw'ensonga ye Bebe Cool ne famire ye mwana tu bakola PCM ye physics mathematics so ng'ate family ey'omukulu honorable oba yo president Kyagulanyi Ssentamu yo yasoma MDD. Kino nno kitegeeza bo bali waggulu nnyo kubanga bo bakola sciences. Awo nno mukwano gwange gwe nkubuuliza family eya MDD n'eya PCM golowooza eriwa esinga ginne waayo? Munnange oyo ye mukulu Bebe Cool agamba.
Bangi twebuuza lwaki abayimbi bakyusa nnyo management ensangi zino, tebasasulwa bulungi, nsonga ki? Tukimanyi bulungi industry ekyuse, kubanga tulaba musajja mukulu Mudra ono yasuddewo management ye, era ye n'agamba agenda concentratinga ku label ye emanyiddwa nga Mudra Nations. Eno nno nga ayinayo ne project yemu mwana tu gye yata, eno ng'emanyiddwa nga Shabada. Bangi mukamanyi bulungi era kabanyumira, era wetweyongera mu maaso okukosa n'omukulu Daddy Andre yasuddewo emirimu okuva eyo gy'abadde akolera mu Black Market Records, era nga ono yasazeewo mwanatu okwetandikirawo ekikye, era nga ye agiyise Daddy Records, agenda kuba nga yekwasaganyiza emirimu. Simanyi lwaki kiri bwe kityo, bamanager tebagala kusasula, nsonga ki? Era simanyi abayimbi abakyusa management kibakolera oba kibasuula busuuzi, kubanga tulabe bangi abakyusa management ate ne bagwa bugwi. So nga ate ne Zulitamuze ono naye yakyusiza management, era ali mu management mpya wenjogerera essaawa zino zennyini. Wabula y'omukulu Palaso ono jjukira yakabanga asanyukirako family ye okumwegattako emabega kaawo, wabula ono munnange musanyu eringi yasazeewo ate abaweka surprise. Ono nno yagenze maaso ate na surprisinga abaana be okuli Daniela Mayanja ne Maisha Mayanja. Banono nga yabakoledde ki? Teyabagulidde mmotoka, teyabazimbidde nnyumba, wabula yabayiyeeko omugo gw'essimu empya, ennono ng'emanyikiddwa nga iPhone 14 Pro Max. Eyo gw'ogitegeera bulungi wobanga ogimanyi. Jjukira bano bamaze akabanga nga tebali bonna, era nga kakunukkiriza mu myaka 7 ku 8. Wabula oluvannyuma lw'emyaka egyo gyonna bano ate bazzeemu ne bakola famire emu. Era omukulu Palaso agambye ye agenda kuba ku omuziki nga nabo we bamuwa obuwagizi wali erogogo ku Cricket Oval. Nabagambye ono agenda bakuba ekivulo ekimanyiddwa nga Love Fest, era nga kyakuwaayo omwaka guno gwennyini. Bannange tubeeyo tumuwagire omwana wattu. Wabula mami w'abaana bano ye nga ye ayinga atabadde musanyufu, era n'ategeeza nga wagenda okuggyako abaana bano essimu eno ate abafunire essimu eri moderate obanga si ya bbeeyi nnyo. Olw'ensonga nga omanyi naawe omuzadde yenna tasobola kukkiriza mwana myaka egyo, kubanga esobola omusindikiriza ate okukola by'atalina kukola. Munnange ebyo bye by'omukulu Palaso okuva mu Mayanja family. Wetweyongera mu maaso munnange n'omukulu Diamond Platinum ono naye yabadde musanyufu nnyo, anti ono yeeyaniriza abaana be olunaku olwabadde ndowooza olwajjo. Ono nno yabandiza bulungi. Jjukira omukyala Zari ono yakola emikolo, kitegeeza ssaawa zino alina musajja mulala. Kakati nno wenjogerera essaawa zino abaana ba Diamond Platinum bali naye e Tanzania. Mpozi okujjukizaamu abaana bano bali babiri, kuliko omulenzi n'omwana ow'obuwala. Abaffe nina ekibuuzo wano, bangi babadde bambuuza, naawe ali eyo weebuuza nti omukulu Willy Mukabya ayina emyaka emeka? Waliwo comments zennafunyeko mu sources ez'enjawulo nga bagamba munnange emyaka gy'oyo olina ogibuuza abantu wano wammanga. Kuno kwe kuli omukulu Balamu, kwe kuli omukulu Abitex, kw'ossa ne Edisend, nti osanga bo bayinza okuba nga bamanyi emyaka gy'ono. Naye g'amazima ga Katonda nange sijja balimba, omusajja ono mulabidde ebbanga ddene nno ddala, wabula takyuka. Alinga Jose Chameleone, takyuka, tagejja, takoga, wabula is there, is a portable guy. Ndooza be bano bagamba abasajja abasaana ku buko. Awo no ngambira ogende mu comment section yange ongambe gwolowooza ono ayina emyaka emeka. Nyongera okujjukiza nti obadde kujjika media, era ne neebaza ggwe eyeekumi nange okuva gye twatandikidde paka ne we tutuuse.
gwatana wa kusubscribing gena maso subscribing liking ate o commenting nsaba mukama katonda ate abampeere ekyo ekisenga